Omulungi ndaba era mpuliriza mukwano nkwaniriza nnyo ku podcast y'Omumbejja w'Emitima's Voice, Healing Through Voice, Truth and Soul. Webale nnyo webalire ddala kulaba podcast yaffe eno, webale kulaba episode ku episode, otukola bulungi nnyo nnyini ddala. Ate na nnyongera okukwebaza darling, webale nnyo webalire ddala kunyiga kapeesa ako aka subscription, webale kusubscribinga, Mukama akumpeera omukisa. Tokomye kusubscribinga wabula n'onyiga n'akadaako ka notification bell. Abasinga ku ffe twebuuza lwaki mba nyiga akadaako, lwaki mba nyiga notification bell eyo. Tuginyiga nti Omumbejja w'Emitima ono buli lwateekayo video oba episode empya ku podcast eno, gwasooka okukitegeera era gwasooka okusaasaanya amawulire gano ne vibe buli wamu n'otegeeza abalala bonna nti Omumbejja w'Emitima yatuteereddeyo ekipya, era ekipya kye yataddeyo kyogera ku nsonga bweti ne bweti. Tomanya lunaku ddi lwe lugenda kukya munnange ng'ensonga gye njogerako wano yeekukwatirako ddala. Nsanyusa okukulaba, webale nnyo webalire ddala kujja, webale kuwuliriza, webale kundaba, webale kutwegattako ku podcast y'Omumbejja w'Emitima's Voice, Healing Through Voice, Truth and Soul, where we tackle the mind, the body and the soul. Kale mukwano, nsiimidde ddala. Wano ku Omumbejja w'Emitima's Voice podcast, emitima n'emyoyo egyamenyeka gye gisinkanira mwanattu nga twogera ku empowerment, transformation, inspiration, soul healing, mental wellness, emotional well-being, nature and environment, love and life. N'ebirala biyitirivu nnyo. Webale nnyo webalire ddala kutwegattako na kusubscribinga. Sweetheart omupya ate gwe nkusanyukidde ak'ensusso. Webale nnyo kwagala Omumbejja w'Emitima. Simanyi wa gye wampulirira, simanyi ani yakuleese wano, simanyi ani yakuweereza kalinki, naye njagala okukutegeeza nti ozze mu kifo ekituufu gye tugenda okuba nga twogera n'obwongo bwo n'omubiri gwo nga kw'otadde n'omwoyo gwo, ate okuba nga bitambulira mu mbeera gye biteekeddwa okuba nga bitambuliramu. Sweetheart omupya, era bwe ntyo ne nkusaba nti mukwano naawe kola kyekimu nga bannaffe abaludde naffe wano kye bakoze, okusubscribinga ku channel eno. Womala okusubscribinga ate onyige ne notification bell eyo, akadde ntegeeza akadaako kakoonemu mwanattu. Ate munnange tutambulire wamu gwe nange omulungi andaba era mpuliriza, nyongera okukuyiyiza ebipya, okuleetera ebintu eby'enjawulo. Tomanya olunaku lwaleero nyinza okuba nga kyenjogeddeko kikwata ku mulala, naye olunaku olw'enkya kyandiba nga kikwatira ddala ku ggwe ate nga weetaaga okuwulira okuva gyende. Olunaku lwaleero topic gye ngenda okwogerako egenda kukwewuunyisa, naye ate nga nteekeddwa okugyogerako kuba nsaanidde okugyogerako ku lw'obulungi bw'obwongo bwaffe, omubiri nga kw'otadde n'omwoyo. Era topic eyo si ndala okuggyako omugaso gw'obulumi. Nkiwulira kikuvugira mu matu ogamba kaakati omugaso gw'obulumi Omumbejja w'Emitima agenda gwogerako ki? The importance of pain. Buli lwe tulowooza ku bulumi tubulowoozaako nga mulabe waffe nnamba emu. Tubulowoozaako ng'ekintu kye tuteekeddwa okudduka obuddusi, kye tutaagala kweriraanya, kye tutaagala kwesembereza. Tubulowoozaako ng'obutalina makulu yadde nimbye. Naye amazima ku bulumi, mukwano gwange, ge gano. Obulumi ye musomesa akyasinze mu nsi yonna. Nkiddamu, obulumi ye musomesa akyasinze mu nsi yonna. Gwe kirowoozeeko, yongera okukyefumiintirizaako. Oyinza okulowooza nnimba, kirowoozeeko. Embeera mw'oyise girowoozeeko. Njogera ku eyo embeera ekufudde ky'oli leero. Ebyokuyiga bye tufunye ebitatuvanga ku mutima tubirowoozeeko. Amagezi g'olina essaawa eno byonna tebyava mu biseera bya ssanyu, wabula byava mu biseera ebijjudde obulumi. Obulumi buno buleeta amagezi eri ebiwundu bye tulina mu myoyo n'emitima gyaffe. Obulumi buno butusomesa ne mu ngeri essanyu gye litasobola kutusomesa. Essanyu lino litera okutufuula abantu abagonvu, naye obulumi butufuula abantu ab'amaanyi. Essanyu
lituleetera okwebaka, naye obulumi ne butuzuukusa ne tutabongoota. Manyi kino kye njogerako si kyangu. Ebiseera ebimu obulumi buva mu kufiirwa, mu kulimbibwa, mu kukyayibwa, mu kugwa ebigwo, mu kulemererwa oba mu bulwadde. Era mu mbeera zino tugenda ne tuwulira munda muli ng'ensi ekomye. Naye ate mu bulumi buno n'okunyigirizibwa okwo wabaawo ekikulu ekizimbibwa munda mu ffe kye tutera kuwa nnyo birowoozo, kye tutatera kulaba ate kye tutaagala na kumanya mu budde nga tuli mu bulumi buno. Omuntu yenna ali eyo atayitangako mu bulumi tasobola kulaba bulamu bwa nsi eno mu mazima. Tasobola. Abulabira ku sayidi ndala, abulabira ku bikukkujju. Naye ate omuntu oyo ayise mu maziga, mu kukyayibwa, n'okulekebwawo ab'emikwano, mu kusalirwa amagezi mu kyama, oyo aleeta obuzito obw'enjawulo. Amaaso ge galaba mu ngeri ndala, n'omutima gwe gwagala mu ngeri ndala nnyo. Obulumi bututukuza, butuggyamu amalala, butufuula abantu abawombeefu, butuyigiriza obuteesiga nnyo maanyi gaffe, wabula ekikulu ekisinga. Era obulumi butuzuukusa, butukubiriza okujjukira ebintu eby'omugaso ennyo mu bulamu bw'ensi eno. Ekyewuunyisa, ebintu bye tulowooza nti bya mugaso nnyo gye tuli, omuli ssente, erinnya, abantu okutusiima, byonna bino bifuuka bitono nnyo nga gye nkomezza ne tutandika okwettanira eby'omuwendo omuli okwagala, emirembe nga kw'otadde n'ekiseera. Omugaso gw'obulumi si kutuzikiriza. Wabula omugaso gw'obulumi kutufuula bantu bajja. Era gano ge mazima. Enkovu eyo gy'olina ku mubiri gwo gy'otayagalira ddala, eyo gy'okyawa, ekiwundu ekyo ky'olina ku mutima gwo, ekyo ky'okweka, lwandiba olugero lwennyini olusobola okubaako obulamu bw'omuntu omu eyo bwe bukyusa. Kale omulungi andaba era mpuliriza wano ku Omumbejja w'Emitimaz Voice Podcast. Tuleke kulwana bulumi buno, tuleke kubukolimira, wabula twebuuza ekibuuzo kimu nti obulumi buno bunjigiriza ki? Kuba buli kika kya bulumi emabega waabwo eriyo ekirabo. Ate oluusi obulumi bungi mwe tuyita mwe muva amaanyi n'obuvumu obw'enjawulo oba oli awo ge twali tutalina oba obuvumu bwe twali tutalina. Na kino kikulu tukijjukire. Enkovu zaffe ze tulina si kiswalo. Ebiwundu byaffe bye tulina si bunafu, wabula magezi. Era obulumi bwaffe si y'enkomerero y'olugero lwaffe, wabula y'entandikwa y'enkyukakyuka eri obulamu bwaffe. Twenyumirize mu bulumi bwe tusisinkana bulijjo, era twenyumirize nnyo ne mu makubo Mukama Katonda gaggadde, essaala z'atazzeemu, embeera gye tuyitamu, kuba si ffe Katonda, wabula ye Katonda. Nsigadde nze eddoboozi erinnyonyoogera amatuugo, omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi, Nakiweewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and earth advocate okuva mu Omumbejja Nature Haven Limited. Nnyongerera ddala okukwebaza okulaba episode eno okuviira ddala gy'etandikidde okutuukira ddala wano wennyini ku nkomerero yaayo. Weebale nnyo, weebalire ddala kutwagala, weebale nnyo kusubscribinga, weebale ku sharinga links eza episodes zaffe ez'enjawulo ku podcast yaffe eno. Otukoze bulungi nnyo. Mukwano gwaffe omupya era n'omulundi omulala okomangawo n'olaba episodes mpitirivu nnyo zenteeseteese. Omumbejja's Petal Palace ye kutuusaako these cushions zino z'olaba. Oyagala cushion kika ki? Oyagala cushion colour ki? Oyagala bimuli bya mu nnyumba ebinene ky'oteeka mu nsonda n'okomawo ewaka nga you feeling at home? Oyagala kiki? Oyagala portraits, ebifaananyi byo okubiwanga, okubikuteera ewaka? Oyagala bimuli bya artificial eby'oku mmeeza? Oyagala bimuli bya natural?
oyagala ebyokushedi, oyagala ebyokuteeka wansi, okimanyi nti twetaaga n'ebimuli mu kisenge, oyagala bya mu kisenge, ebyo biyamba okupurifyinga empewo etwetoolodde, oyagala curtains, oba oyagala curtain nets. Weekwate Omumbejja's Petal Palace and Furniture. Mpozi n'ekirala oba weetaaze furniture okuva e Bungereza, oyagala sofa set, oyagala dining set, kiki oyagala okuva e Bungereza, kyonna tukikuleetera wano mu Uganda. Within 14 days, yongera okutwekwata. Mpozi gwe munnange, oba oli eyo ng'olina ekizibu eky'enjawulo, olina pain gy'oyitamu, nga wandyagadde okugigabanako n'omumbejja w'emitima n'abantu baffe be tutambula nabo, eri ku TikTok live ku Monday, Wednesday ne Friday saa 12 paka ssaawa 3. Mwanattu busindike ku WhatsApp yaffe 0702043313. Butereevu WhatsApp message strictly obusindiko okwo mu audio format tujja kuba tubuzannya ku TikTok lives zaffe ezo tukuweereko amagezi. Thank you so much for coming through. Ebale kundaba, nsanyusa okukulaba. Be blessed.